Omusajja yenna ali eyo ng'otawaanyizibwa okumala amangu oba kye tuyita mu luzungu tukiyita premature ejaculation. Okumala amangu ntegeeza ki? Mugenda mu kazannyo n'omwagalwawo oba ne munno. Mu kaseera ye ke yandibadde agamba nti tutandike oba tannaba na kutandika nga gw'omaze. Abasajja bangi bali eyo balina ekizibu kino ate nga kiba-affectinga nnyo. Kankubuulire teri kintu kimalako mukazi mirembe mu maka nga kuba na musajja nga tomalaako. Temulaba bakazi nti mugamba nti omukazi omukalu amenya, naye at least ekituli kibaawo musobola okunoonya lubricant oba biki, naye omusajja amala amangu, amalamu amaanyi. Kale gwe wenna ng'oli eyo ng'omanyi olina ekizibu kinene, eddagala lyo lilino. Ebiseera ebisinga mugenda mu therapies, ne mugenda ne babakuba ebiyiso, ne mugenda ne mukola ki, ne muleka eddagala erisobola okubayamba eririnakyo. Ekizibu kino kiba kyetaaga eddagala nga lirinnakyo, kubanga ebireetera omusajja okumala amangu bingi. Naye waliwo ekituukawo nga kituusewo kyalumu. Ekyo kisobola okiyita stress, ekyo kiba kyalumu. Nze gwe njagala okujjanjaba yono amanyi nti asobola okigezaako leero n'enkya ne luli n'asigala nga results afuna ze zimu. Kugamba bw'atuuka amalira mu bisambi, bw'atuuka aba yaakagiramu bw'ati ng'amaze. Naye mmwe mumanyi obuswavu obulinza okubaawo omuwala ng'azze okukyalira n'omumalira mu bisambi, omuntu gw'obadde okwanira ebbanga ng'omwepikira. Abaami bangi bali eyo ng'alina omuwala naye nga tasobola mugamba nti mpaako. Akanya teekamu ssente omwezi gumu, 2, 3, 4, 5 ne giggwako nga tasobola mugamba nti mpaako. Lwaki? Amanyi ekizibu kye, ate amanyi nti omukazi ono kaanaakitegeera nti nina ekizibu kino alinza obutadda oba okunkyayira ddala. Oba okusigalawo naye n'afunayo omuntu omulala n'amuwa essanyu. Kale olwaleero mbaleetedde eddagala lyetusobola okwejjanjabisa. Eddagala lino ogenda sooka onfunira akatungulu. Akatungulu ke njogerako ke kamyufu. E Uganda tukozesa nnyo obutungulu obumyufu. So bwe njogera akatungulu era omuntu ali e Uganda obwongo bwe buddukira nnyo katungulu akamyufu. Naye waliwo akatungulu akeeru ako si ke njogerako. Tujja kwetaaga akatungulu akamyufu. Tujja kwetaaga entangawuzi. Tujja kwetaaga garlic oba katungulu ccumu. Tujja kwetaaga enniimu. Tujja kwetaagayo omubisi gw'enjuki. Tujja kwetaagayo kye tuyita bitter kola. Bitter kola ono buba busigo busibuka eyo mu Nigeria gye batera okubujja. Kuba bungi nnyo e Nigeria. Nigeria babukozesa ng'oba entabaluganda nti omuntu bw'akyala omuwaako n'agaaya nga ffe ewaffe bwe tukozesa ki emmwanyi. Kati bo bakozesa bitter kola. Naye bitter kola ono bw'ogenda gye batunda spices oba gye batunda ebirungo, gwe genda mu katale Nakasero oba mu katale konna k'omanyi oba Nakawa oba wakatale nga kanene oba Wandegeya, obagambe oyagala kye tuyita bitter kola. Gwali ku kyeyo ng'oyagala kwejjanjaba oba nga toli Uganda ng'oyagala kwejjanjaba kubanga waliwo abantu abali ku kyeyo ng'aliyo ne mukazi we. Naawe ogenda gye batunda ebintu bino bye njogereko spices oba bye batunda ebyo gundi mudalasini biki, n'obagamba oyagala bitter kola, babeera babuyina. So bw'otuukayo ng'obagamba oyagala bitter kola, ontegeera, bajja bukuwa bubeera busigo. So tubikwasaganya tutya? Ebintu bino njagala obimpimire ng'obiraba nti obipimye nga byenkanankana. Katugambe funayo ekitundu ky'akatungulu, funayo ekitundu ky'entangawuzi, funayo garlic ekitundu. Sigamba akatundu ka garlic, ngambye ekitundu. Ka garlic kaba ng'akatungulu akalamba. Kati kaawuzeemu wakati olyoke osumulula ogire ki, osumulule obwo obugundi bu pieces. Kitegeera? Babuyita batya? How to peel obupeeling oba obuggyeko ekigundi ekisooka. Obuwaate oba bwenti mba nkyogera, kale obulongoose bulungi obuteeke wali naye nga buvudde mu kitundutundu kyabwo. Kale kaŋŋambe osobola ofunayo bu pieces nga 6, 7 obwa garlic. Tugende ku lemon gundi. Enniimu osobola okunfunira ekitundu ky'enniimu. Omubisi gw'enjuki tusooke tuguteeke ebbali. Then bu bitter kola ojja kumbalira obuntu 7 oba 6 oba 7 obuteekewo. Onfunira blender. Tubitegeka tutya? Oba otabula otya eddagala lyaffe lino? Ojja kufuna blender.
blend eno ekuba obutunda oba ekuba juice. Ofuneyo amazzi golaba nti masaamusaamu, obiteekemu obikube. Njagala obikube nga nawe olubiraba nti kati obikubye bigonze bulungi. Bw'omaliriza okubikuba mu blender yaffe eno, ojja kunfunirayo akasengejja, nfunireyo oba n'ekibakuli oba ekintu kyonna ky'osobola oba ofunye ejjaaga kyonna ky'osobola okusengejjeramu juice ono. Oteeke mu kasengejja, osengejje juice ono aveemu bulungi. Bino ebikanja byo bisuule tetubyetaaga, twetaaga juice. Juice ono bw'omala omugyamu, awo omubisi gw'enjuki we gujjira. Ojja kunkwatira omubisi gw'enjuki otabulemu, osobola oteekamu akajiiko kamu, kisinziira omubisi gw'enjuki gw'oyagala oteekamu. Oteekemu just kuwoomesaamukko, kubanga biba bikaawa, biba biwunya bubi, naye lino ddagala kuwoomesaamu. Obugundi bunene obubbitakola bw'omulaba oba bino ebintu bye tukozesa byoza emisuwa. Byoza emisuwa gyo ne gijjizza buto. Ebiseera ebisinga lwaki omuntu amala mangu, emisuwa gye giba wiiki, giba gya blockinga, egijja eno emisuwa gikkirira eno ku busajja bwo. Kati gye tuba tulongoosa. In fact eddagala lino ddungi kubanga buno bubbitakola ate bwo bwoza omubiri gwonna. Era omuntu ne kano kankayiseewo. Bw'oba bakuwadde obutwa ng'olina buno bubbitakola, bwoza obutwa mu mubiri. So, bwe tumaliriza bulungi nnyo okukamulamu ebikanja nga tubiggyeemu mu gundi yaffe, mu juice waffe ono ne tuteekamu akabisi kaffe ak'enjuki, ojja kunfunira ekikopo ekinywa caayi oba glass. Gy'olaba nti esaana. Sigambye funa kagiraasi nga kali bweka tekategereka katini nnyo. Ekikopo ky'onyweramu caayi, oteekemu ekitundu kya juice ono. Ojja kumunywa ku makya, ekitundu ekirala ojja kinywa ekiro. Dosage ejja kuba 2 times 2. Ontegeera? Is it 2 times 2 oba 1 times 2? 1 times 2. Half a glass times 2. Half a glass times 2. Ojja kunywa ekitundu kya glass ku makya, n'ekiro ng'ogenda okwebaka ng'omanyi nti kati mmaze okulya buli kimu mmaze. Ky'oba osembyayo okuteeka mu kamwa ly'eddagala lino, genda onywa ekikopo kyaffe, ekitundu ky'ekikopo kyaffe, weebake. Ojja kunywa eddagala lino paka bw'onaatuuka n'owulira nti kati oteredde. Nze sigenda kugamba nti koma wano. Buli lunaku ojja kukuba, kuba twetaaga nga liri fresh, ojja kukubayo buli lunaku, nywa tereka ky'onaanywa olw'eggulo. Buli lunaku kuba nywa, gula ebintu byo bibeerewo awo. Ojja kunywa eddagala lino paka bw'onaatuuka n'owulira nti kati osobola okumalako. Mumpulira? Pozi n'ekirala kye nninza okwogerako nti eddagala lino nze nabagamba ku channel yange kuno mbalagirira eddagala, naye tekitegeeza nti eddagala erinkozeeko gwe lijja kukolako. Eddagala lingi lye tusobola okwejjanjabisa obutamala. Lino mbaleeteddeko lino naye nja kuleeta vidiyo endala, nja keepinga ndeeta videos. Era gwaliyo nga tonna subscribinga. W'ogwiridde ku vidiyo eno wonna gwe manya, oba ka audio kano w'okawulidde wonna, manya kavudde wa Senga Face 256. Genda ku YouTube teekamu ekigambo Senga Face 256. Bajja kuleetera channel yange, subscribinga, likinga videos zaffe, olabe waaka. Byonna by'oyagalako ojja bisangako. Tubaako n'emisomo, tubaako n'ekwebuulirira, tubaako n'eddagala, tubaako buli kimu kiri okwo eky'obwa Senga. So, badde mbagamba nti eddagala erinkolako liyinza obutakolako. Nabagamba ng'omuntu bamulagirira quinine n'agaanoma ne bamukuba chloroquine n'agaana ne bamukuba eddala. Bwe kiri n'eno nti nze nsobola okuba nga erinkolako terinkolako. N'ekirala kye njagala obbaga nze siri musawo mutendeke, wabula nkola research ne mmanya nti ekintu kye mbaleetera nkirinako ki obukakafu. Gwe wenna ng'ogenda okukozesa eddagala lyange lino nga tonnaba kulikozesa naye ng'omanyi nti oyina obulwadde oba obw'olukonvuba oba oyina eddagala ly'omira nga lya lubeerera oba ng'oli mulwadde just ng'oli ku ddagala, sooka weebuuze ku musawo wo oba osobola okumira eddagala nga bw'onywa ne bino. Naye oba omanyi nti oli mulamu bulungi, kiri fine nywa. Gwe ayina obulwadde weebuuze ku musawo yakujjanjaba, omugaye dokita, nina ekizibu kyange bwe kiti ne bwe kiti. Mbadde ngamba nti bandagiridde eddagala lino eno nywe, yajja kubuulira nti nywa oba tonywa. Abasajja muyige okwejjanjaba. Abasajja muyige okwejjanjaba. Mmwe kankubuulire mumanyi ekintu bw'olinza okubeerawo ng'omuntu omukwanidde ebbanga n'omumalira mu bisambi. Ekisooka gu kennyini kikuswaza. Omukazi ono n'oba wabadde omutegekedde kumuwa 10,000 ng'omusiibula, nkakasa ogenda kutoola 25,000.
Lwaki? Oggyawo obuswavu buli, oyagala asobole okudda, kugamba oggyawo kiri ekituuseewo kimuve mu mutwe ate nga tekijja muva mu mutwe. So mwefeeko, mwejjanjabe. Kale mbadde bawuliza balungi, ngenda kukoma wano olwaleero. Temwerabira subscribinga, tewerabira kulikinga, tewerabira kusharinga n'okuinvitinga banno. Oyinza okuba olinayo munneyo gw'omanyi nga channel esobola omukolera, togaana mu invitinga, muyite omugambe gundi jangu tusome. Gino emisomo mbawa gya bwereere, eddagala mbawa lya bwereere. Gwe olina kulaba bulabi, kulikinga, kusharinga, ekyo ky'oba onkoledde kiba kimmala. Kale Omukama abankuumire, mubeere bulungi. Yeah.